Poliisi ya Kampala mukadde ekoze ekikwekweto omweyoledde abantu abasoba mu 500 nga ku bano kubaddeko abakyala abasoma mu 2. Mu bakwatiddwa mulimu bamakanika, ababodaboda awamu n'abakyala abafumba emmere. Okusinziira ku batuuze mu kitundu kino tebamanyi nsonga lwaki poliisi ekutte abantu bano olw'ensonga nti ebagwikiriza bugwikiriza. Tuze lwa nsonga gundi ne gundi naye tulabye basirikale kujja kutusalako kukwata buli omu gwe basanga ne kasoma avuddewa aze kugula tamanyi kiriwo. Kati situmanyi bandi badde balina abasirikale bangi bandikoze okunoonyereza ne batakwata abantu abatalina musango. Abaana baffe abakozi baffe bakwatiddwa abasirikale bayise wano omulundi gumu bazze bakwata bukwasi buli omu tetwegedde kikigenda mu maaso. Baguddaana abapoliisi ne bavayo ne batukwata abavubuka bwe tukola nabo mulimu bamakanika mulimu bana basuubula emmotoka naye omusango gwonna tetumanyi kigenda mu maaso. Twagala balimba tulina kye tumanyi. Bazze ne bava eri bantu bangi nnyo ne bakuba abantu empi tetutegedde lwaki abantu bakubwa ne babatwala era tetumanyi we bali. Eno poliisi ekutte ebizibiti omuli Sengenge nga kiteeberezebwa nti ono yavuddeko emberebezi ekwasizza abantu bano. Bo abakyala babadde bakwatiddwa mu kikwekweto kino bateereddwa era nga balabiddwako nga bazzeeyo kukakkalabya emirimu gyabwe. Wabula kaweefube waffe ow'okwogerako ne poliisi agudde butaka oluvannyuma lw'abasirikale okugaana okwogera ku kamera zaffe. Abakwatiddwa bateereddwa ku kabangaliza poliisi emmotoka ey'ekika kya Fuso taxi nga kigambibwa nti batwaliddwa ku poliisi y'e Kibuye. Basirika Sarah, Ekaka Ronald, KTV, Amalindirire.